Zeyo obubiri mubumuwe tuleke kuba naye oba wamufiiriza buli wolanga omuyimbi n'atajja gwe ow'ekifo bakulabanga gwe mufere. Ayo basobola n'okumenya obutebe nga bwe bamenye Masaka. N'erinnya lye lisigala osigala mwana erinnya biba bigenze. Naye ng'ate ekisinga okubulokinga omuntu si ye kimalawo bino. Oba oliawo teyandize mu mawulire naye w'omubulokinga oba omuzala yate zalawo bbi. Tashe ezalawo bbi. Alimpa omusajja mujje mu blacklist mugende mutuule ku mmeeza omufukamire musajja mukulu fukamire omugambe kitange. Kyali bwe kiti ne bwe kiti. Naye ate wo mu blocking oba eryezalawo bbinyo muganda wange. Sajja bajja kukuba ekigwaba abasajja abamu balogo bavenako. Twabagambye olunaku lwaleero tubavuga babiri twatwala speeda era nga olunaku olwaleero omukunja mu studio era nga bannange tugenda badda digestingira emboozi by'ebintu byasinga okukola abasinga bye mumanyiko industry agimanyi bulungi n'olwekyo mwana waffe enzalwa wano wakuba bwongo obukulu nnyo aso ku nsonga ze zimu tulabyeho ku mukulu Eddy Kenzo tata Amal munange olwakedde leero olowooza nkutwala wa olowooza omukulu tagenzeko mu Muhoozi Project tata tuba tuli awo ekisibwa vrema mwetira papa munange ng'atuseeko wa mu Muhoozi Project simanyi okusinziira naye ng'ate gye ndowooza buli muntu aba n'endowooza alina ekintu kyawulira kyayagala sikyo so bugenza okukya olwaleero nga tulaba obufaananyi bulumye Daddy Amal Eddy Kenzo waffe omwami atasinze okutambuza olulimi Oluganda ng'aliko wali mu Muhoozi Project beekubye obufaananyi oba bamwise nga serebu oba kyonna kyekiri naye kati tulabe ku mboozi eno naawe weerabire ku bufaananyi buno wanditwalamu ng'omuntu ageresa naye ng'ate ebintu bibadde bituufu ddala osuubira kino kyava kuki ku mbiranye gy'alinawo n'omukulu Bobi Wine oba just yayagadde ng'omuntu buli muntu nagambye aba n'esseeye mu politics oba newantu wowulirira emirembe kaso tulabe emboozi ebyo ebibuuzo byonna nno bye biddako asobole okuba nga ate tutaanye okumanya nsonga kyereetedde omuyimbi Eddy Kenzo ate okudda ewa MK oba mu Muhoozi Project n'alekawo omuyimbi bunne Bobi Wine. Chairman, what you music group hariya then we go. Kenzo. Ene je project ntunga mutuganire. Tugenda Ramana. Group photo. Ebintu bitambudde omukulu mukunja osuubira okubeera nesse mu police opera ne side kiba fine sikyo kikyo lowooza ku nsonga z'omukulu Eddy Kenzo okuba nga atajoyinize MK Project kati kino nkyogera ng'omuvubuka nkyogera ng'omuyimbi sikyogera nga munnabyabufuzi buli muntu alina eddembe okuwagira eyo gy'awulirira emirembe gye kati Kenzo sobola munenya genda wa Muhoozi Project kubanga nange tannenyangako gende wa Bobby naye nze wa Muhoozi nze nkyogera nga muyimbi siri mu byebyo byabufuzi byammwe nga munnauganda tosobola kuŋŋamba nti taata nkalakase yakalakata bataata bange nti ate nange agenda kunkalakata n'obwana bw'engendo zaala abukalakate aye taata wakalakata abaana b'ozadde n'omutabani n'abakalakata mubaki yaba tafuze tafuka mukulembeze oyo eba tekyali Uganda yeba efuse nga lumu y'omuntu abawala buto balaba abalina bakabaka ne doing good anti bali bakabaka wano tulina president naffe tulina kabaka wano okitegeera nze kati wali nzikiriza nti buli omuddembe lyowagira gy'oyagala naye nze wobeera nga mwana nga kyali nagendo zaalibwanga ali kuba ddadi bange abakalakata nange nenjijja kyali ankalakase nga bwe tubeera ku ssomero bwe batugamba mmwe bakulembeze ab'enkya tutuno tukambyemu abaabitugamba nga ate balemedde mu ntebe abazzukulu bajja fuga kati n'obuzzukulu tubuzaale era kyali asigale nga atukalakata nze wa Muhoozi bwe kikuluma
obukulembeze obuludde mu ntebe nti omuntu atukalakase nnyo anti kati tekyali Uganda kafuuse kaluumu ka muntu omanyi awakaawe kati ngano ku BBS wabawowo osobola ogamba mukyala wange eyo luumu kwatamu awo fugamu eyo luumu n'ogamba mutabani naawe gira wali mu kinaabiro nkikuwadde eno Uganda eba Uganda